Owekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba, abakulembeze betuli nabo bonna, abantu baffe ab'Ebwala, tuli basanyufu okubanga tulinamu olunaku olwaleero. Sebo President wa DF nga tetunnabagenda wala, ngenda kusaba abantu b'Ebwala mu ngeri ey'enjawulo mukubireko chairman Abaasa oyo mu ngalo mbabuli ensonga lwaki. Wadde ng'obudde tulina butono, nsabye kino nkibabuulire. Ekimu bye tukoze mu kisanja kino kwe kugezaako okulwanirira okukuuma eby'obugagga by'ekibuga Masaka. Bwe twamala okugwa mu lukwa olwo, nasalawo n'enkuŋŋaanya ba chairpersons ab'ebitundu naddala mu muluka guno ogw'Ekatwe batuyambe ku lutalo olwo, kubanga ebintu byali biggwawo, bajjajjaffe baali bakuumidde ebbanga eddene. Omuntu gwe nasooka okutya yali mwami oyo, kuba nali mumanyi nga wa movement, ne ŋŋamba ajja kulowooza kambaleke babeere mu lutalo. Bwe twamutuukako yayogera ebigambo bino: ku lw'obulungi bwa bannamasaka kambeere emabega wammwe tulwanirire eby'obugagga by'ekibuga. Sebo chairman nkwebaza. Era wano we nnangiririra nti ku biseera ebyo twali tuzudde buzuuzi nti ebintu babikumpanya, naye sebo ku lutabalo lwe twatandika chairman, ebyapa 5 byakomawo dda mu mannya ga Masaka City. Ettaka erimu sebo lyaligwa na Mwero Size, naye mwaba wano bwe tuba tuwogera ku bannamasaka abakulemberwako bw'aba mwana ab'Ebwala, muli mwana mu Gulanda, abaawana abatuuze baawano. Muliraba ebimu mubaako bye mwebuuza ngeri ya Children's Park n'ebiddako. Byatuuka ekiseera abawutanya n'abakaaso ne badda ku ludda lumu ne beewawaabira, kwegamba omuwaabi n'omuwawaabirwa nga bali ku ludda lumu. Naye mbakakasa nga tuli ne ttiimu eno ey'abakulembeze, nga tulina obuwagizi bw'abachairperson abaliwe bati ababalumirirwa, ebintu byonna tujja binunula tusobole okuteekangako projects ezigatta abantu bonna. Basaba ne bannyabo, ensonga nnyingi ezikoleddwa. Mwe muba mugenda mu kibuga timulinga b'ekibisi, mwe mutambuza bigere ekibuga mwe musinga okitegeera. Bwe baba bannyonnyola Masaka mwe musinga okitegeera. Bannaye n'atatwagala akkiriza nti tulina omulimu gwe tukoze mu kibuga Masaka. Enkyukakyuka y'ekibuga mukikola ki? Mukiraba. Enguudo muziraba. Bwe tuba twogera tugenda ne tugamba bannaffe nti mujje mulabe Masaka, mulabe ekyokulabirako, mulabe ku bikubo bwe tubitadde mu pavers. N'olwekyo abaka bamwe bakoze omulimu ogwannaggwano nga tukulembeddwa Owekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba, ate Dr. Abedi Gwandikaga ye chairperson waffe ku Roads Committee. N'olwekyo bannange, ebigambo by'ekibuga byo tubikoze, naye n'eby'abantu ssekinnoomu ebibakwatako abantu bangi batutuukirira. Naye ekitundu kino bannange atuuka ye Deputy President wa DF mu Buganda, yamyuka Owekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba, mumuwe ku ngalo bannaye amanye DF eno gyeri. Ate ne bannaffe aba movement abali wano tubamanyi mutwagala nnyo, tumatira era naffe tubamatira. Kyenva mulaba newe mututuukirira tetubuuza biki bye muwagira, ffe tumanyi ffe babaka bammwe. Basebo ne bannyabo, abatuuze abali wano tulina enkola gye twatandikawo, ate n'ababadde tennatuuka egenda kuguka. Ekyalo kino kirimu abantu abazaaliranwa, era naye mutunula mulina abantu abakulu be mulaba, ekyo kya bugagga. Abaana abato tuli ku bantu abakulu bano engalo. Abantu abakulu abali wano bamaama ne bataata, tuyitamu eyo bakansala bamwe bano bagenda kutwala obuvunaanyizibwa okubawandiika mwenna. Twakkiriza buli muntu awezezza emyaka 65 amangu ddala okulonda kuno bakulonda ekirungi ffe bakulembeze abaddako, eyabadde tannafuna bulangiti yaffe
mugenda gifuna buli omu agifuneko jajja bagenda gifuna kitaba agenda gifuna ogyebakemo obugume bulungi nga bw'otunula eno n'olota Kakande bw'otunula eri olota w'ekitiibwa Mpuuga. Abantu abakulu abali wano fe abaka bammwe twakkiriza tugenda mu Parliament tuleete ekiteeso ekyokusala ku myaka gavumenti weetandikira okubawaayo akasente akajja ku lw'emyaka emikulu. Ekigambo ky'emyaka 80 mu kyebaga ekyokusaaga naye emyaka egyo giba mingi nnyo. Omuntu omuwa akasente nga takyalina na linnyo ligaaya nnyama. Ffe tugamba katugisale giddeyo buli muntu asobole okukola ki? Buli muntu asobole okuganyulwa. Nolwekyo bannange tubasaba ku mulundi guno ababaka bammwe twajjidde ku kabonero ak'omuti mu kibiina kyaffe ekya DF. Omufulogo gwe mulaba twagulonda lwa nsonga twatusobola obbawo epaapaali twatusobola obbawo ensogasoga naye twetaaga okuddayo okuzimba obukulembeze bulimu ensa mu Uganda obugenda okuganyula omulembe guno oguliwo okujja n'ogw'abazzukulu baffe. Nolwekyo timukementererwa mmemme yonna bwe muba mutiikinga abantu ba DF. Akabonero kaffe kiri akabonero kaffe muti. Mbeebazizza nnyo ab'Ebwala ambasaze wano mulina kubiraga emiti. Nolwekyo bannange ffe mujja kwogera okuba nga tubalaba naye abagenyi bano bwe tufunye olwaleero buba bulyazaamaanyi okumaliriza ne batuuka wano ate ne batababuuza. Nsaba Dr. Abedi Bwanika omukulu ono nsabaye mumukubire mu ngalo ayimirirewo. Dr. Abedi oyo nga bwe twakkiriza ebitundu bitono nga byosangamu ababaka nga bwe bali mu kitundu bonna nga bakwatagana bulungi. Dr. Abedi Bwanika tukwatagana bulungi ng'omubaka wa Kimanya Kabonera tuli wamu naye. Nolwekyo njagala mbaleetere ku baana baffe ku mikwano gyaffe ku bakandesi ba DF be mutali bangu bakuddamu kulaba nkya kasookere kawala kange kano ka small size but the brain is big. Nakuyanja ng'obuze ku bantu.